abazaalisa n'okulongoosa abakyala mu ddooli ya Bukulu Center for Kalungu basanze akaseera akazibu okunyunyula Helen Nakeya kulira abalondole empeereza za gavumenti mu ofiisi ya ssente wa NRM ekyamogo mu kuleeta amasaka olw'abalwadde ababalopinga balumiriza okwasaba ensembe ez'obujjanjabi bagamba nti bulina kuba bwabwereere. Bino bibadde olutalo Katongole omuvuzi wa bodaboda Kabuye mu ggombolola era wabengi okulumiriza omu ku basawo ategeera kisimanya nti abadde amusa emitwalo 25 okusibula mukyala Josephine Nanteza azadde nga bamulongoosa. Manelena Henry Semagana mukodomi wa Katongole ategeeza nti amutuukirira musaba mu ensembe zino nti amusingire mumanyi zibadde tezisobola kuvaamu ssente kwe kumuwa amagezi y'okkubira enduulo oba obuyinza. Bakulegula ekiresi musawa abagala emitwalo 2 mu egyo 25 nakala bumwanya obupangisa nga n'ebikolo 30 nga teziva mu mitwalo 25 kubira essimu ompa obuyambi. Margaret Nawusumba badde ku Nakawere alumiriza nti lwamaze okulongoosa omuntu waabwe omusawo n'amutegeeza nti beetaaga ssente naye kwe kubira abadde awaka. Kakati yawe ekiro musawo n'angamba omulwadde wammwe tumaze omulongoosa naye nga twetaaga ssente kwe kumubuuza musawo ssente mmeka nangamba mitwalo 25 era wenno nembakubira nembagamba bamulwadde bamaze omulongoosa naye baagala emitwalo 25. Katongole anyonyi nti omukyala olutula Bukedde ekiro nga talina ssente zipangisa motoka kwe kumuteeka ku bodaboda yamutusiza mu ddwaliro era abasawo ne bamwanguyira okumulongoosa wabula agambye nti okubira enduulo tagenderedde mu kuswaza abasawo nti wabula akikoze lwa kusoberwa gy'abadde agenda okujja ssente kubanga abadde abulirwa kyazzaako. Kituufu banyanguyiriza oba bamukozeeko mangu naye mu kumaliriza ate kati waliyo biro yeetagisa nga nange nkalidde naye nga sikikoze mu bintu banti mpabira basawo nti basaba ssente naye awo ke basaba akatini ke banwadde nga katono nako mbadde sikalina nga nakamalidde mu byetaago birala. Ono oliyingidde ku ddwaliro omukyala Nanteza gy'abadde alabiddwako nga mwezayoza n'akamwenyumwenyi ak'amaanyi kyokka lwamu ku balwadde abawolereza abasawo nti bo tebafunangamu buzibu bwonna era tebampisangako bubi sirina musawo gwennyinza kuwaayira. Ndeke yategeeza nti engeri gyafunyemu okumulugunya kw'abatuuze bano n'asitukiramu wadde nga abasawo beeganye ebiboogerwako. Naye ekiriwo nti abasawo beeganye buli wiiki nsazeewo okuyitanga ku ddwaliro lino okulaba ebigenda mu maaso. Twagala kunyigiriza muntu wa wansi zino saavisi gavumenti yaziteekawo okuyamba abantu baffe naddala abanaku. Ayongeddeko nti agenda kwongera okukwatagana ne bakamabi waggulu okuzuulira ddala ekituufu ekiri emabega w'okulongoosa buli mukyala azaalira Bukulula. Kubanga percentage y'abakyala bonna bazaalira wano ku ddwaliro ly'e Bukulula bonna balongoosa. Mu woodi yonna tusanze abalwadde babadde 19 naye nga bonna baabiso. Twandyesanga nga gino emitwalo 225 gye babasaba kye baafuulanga bizinensi ti buli ajja bamugamba tojja kusobola kuzaala basobole okufuna 225. John Bosco Seruwo yakusakidde eggulo ku Bukedde TV.